Yes mukasaka ntolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye 28 wow mukama abikole kaninde gadi akomewo tunonya 28 Mami Christine wandibaddewo bannange we are winning together tuwangula fenna tunonya 28 mpulira sikyategeera naye Mami Christine onyomedde bannange mubeerewo we are winning together nkimanyi buli atoola n'owaayo fenna obudde bwe tutaddemu abatodde abawaddeyo abatusabidde abasharinze live abatwagadde abatuwadde comments ennungi abatatumazeemu maanyi wallahi God is going to bless us this year and I'm one of those people mukama bagenda blessing omwaka guno siguli so gujja ne wallahi mukama agenda to blessing you people mubakubireko mu ngalo simanyi batya simanyi ddi naye I believe nyina okukkiriza nti mukama tetusobola kuteeka mu budde buno bwonna obwongo bwonna amaanyi gonna sente zonna byonna bye tukoze mu bulumi mu kwagala mu kwerekereza mukama ne tuwaayo ne musharinga live noteka buddatawo nogamba kale nze kandi posting video mbereko ne gwengattako tetusobola bikola ebyo byonna wallahi nga Katonda tagenda ngagenda kireka bulesaawo. God is going to bless us in era bonna abagamba mbu tetusobola twerimba tuli bayaye tuli babbi mukama agenda to blessing in front of their faces mukama agenda kwegulumiza wallahi obudde bwe tutaddemu amaanyi lwe twagala okujja mu bunafu mu butayina mu bwavu bwaffe mukama agenda to blessing. God is going to bless us banange enamba ya mama Ereta Faluku enamba ya mama erimanyaga Faluku yino omutwale era wandiika the family of the Rutankomes but what do omutwalo the family of the Rutankome family neno family ya amanyi wallahi the Rutankome family bannange Rutankome family tubasabira mukama abakolera omukolo the Rutankome family mwa bagenda okunsigaza eddundu nze ne leero weziwere nkyambadde ngenda kubeera ku ssimu nga mbuuza omusingi guwedde nzije nkwatira abantu omusingi nzireyo eka mbabuuze bannange ennyumba etuuse wano nkwatira abantu project neddireyo naye because of the Rutankomes I'm going to be here every Sunday. I'm going to be here every Sunday for bajja sirika mbasonyiwe bambi babeerewo nga tuwangula jangu sheri bambi mubaleke bagenda sirika sheri nanga akaba kinze nga nsabula mukwano nkuyita ddamu yanguwa
tulina okuba n'empisa ennungi ezigenda mu nnyumba empya. Sheri lauda, Sheri woggano singa awo nga bw'oba owogganere. Sheri come and sit and say sorry. Come and say sorry, sit down. Olina okubeerawo wano ng'abantu batuzimbira ennyumba. Mu nnyumba empya tugenda n'empisa empya. Say sorry, gamba sorry. Sheri gamba I'm sorry. Wanji siwulira, mumuwulira, tatuwulira. Wanji Sheri gamba sorry. Kale tukusonyi. Nze ndi maje tunoonya nga temugyeko mutwalo gwa The Rutancomes. Tunoonya mmeka? Tetunoonya 20 mu mmeka? 28. Bannange yakomyewo dda. Yakomyewo kaakati kansooke mbuuze wano. Baŋŋambye boosi wange bw'oba owuliriza meseji zange tonteeka mu lawudi. Kale mukwano nsaba onte ku nnamba mukubire. Maama nnyabo mulinde nnyina okukubira ate gwe tujjako ssente. Nange mukwano banteereko sweetheart, nkimanyi ondaba. Teekako nkube essimu. Abantu bali wano bataapinga mikisa. Abantu bali wano wallahi mukama. Bambi mbasaba abali eyo. Bwe babanga bannange tuzigongomola ebizimbe wano. Bambi muvangayo ne mubajjukiza nti ffe twagendanga mu bantu ne tukola charity. Babanga batugamba nga bwe twakka mu nnyanja anti eby'amaanyi babiwa stand. Buli kyamaanyi omuntu akola ebyamagero obeera oyina olwo simanyi abaana bwewasaddaaka, simanyi obeera oyina mu nnyanja gyowakka, simanyi obeera bakola otya. Bambi mubangawo wanne mugamba nti twawaayo obudde ne tusiga. Bwe mulabanga Mami Christine wano nga Don mubeeranga abajulizi ne mugamba oyo Mami Christine abeera mbanaku. Mami Christine abeera mbatayina mwasirizi. Wallahi nga mugamba oyo muteerawo omukono gwange. Mubeere nga abajulizi. Iye nze mbabuulira yina ennamba. Mukama jaasi ogenda kujja ontuulireko wano nkube essimu eno gwe kyoba omanya. Mubeereewo temuseguka. Kubanga bannange essimu eno gye ŋŋenda okkuba gye baŋŋambye nkubeko. Ekiki? Enneya yamula mu nnyumba empya yenna asoboka. Bane mubeereeko. Nkube essimu eno. Tugenda mu nnyumba ki? Takutte anfudde bize. Iye. Mami Faati beerako naawe toseguka. King herself mubeereko mulabe Katonda nti abikola. Era nabagamba ebintu ebimu bannange. Era abali kuno mwenna mubeere bajulizi. Yes. Mama Danera. Wow, engalo. Tweyanza Mama Daniela neighbor. Tunoonya 27 mu 15. Mama Daniela zatuwa ku ssente. She's our neighbor. Whoever contributed something towards this project, may you never lack anything. Inshallah, immaculate. We are not going to lack. Nze I believe Mukama Katonda ina kyantegekedde omwaka guno. Nga n'ebimu wallahi natandise obbirabako. Mulindirire good news anytime. Mulindirire. Nzijeyo essimu eno.
oba mpandiike kuba nze nkumanya ebibyo olimalirizanga. Bannaayi bwe mulaba nga netiwaaka egize tunoonya ku ssente kanzijewo 5K ezo. Maseshana agambye 5 kazijewo. Agambye 5 kazijewo. 5 kazijewo. Bannange twetegereze akadde kano mbasaba mu recording tutereke obujulizi. Bambi leero nnyumiddwa mukwano era akadde nkawaddeyo until end. Thank you so much. Wow. Amina webale kubaawo. Thank you. Mwe ndi wano bwe mulaba nga nsiriseemu bwe nti. Wait it. Okay. Kale sweet wange it's okay. Tweyanziza. Mwe temumanyi mubimanyi. Temubimanyi? 15,000 bagenda zitujjirawo ekyo mwakitegedde? Naye nga nabagambye woomu nzija. Bana yabali ku YouTube, sorry ntaataaganyiza network is the same phone I'm using communicating ne one of our biggest sponsors mu project eno mwe tutambudde. Ne bannaye Mukama mulungi. Ne bantu mmwe abatudde wano. Katonda akyayinza obbaga nti Katonda ataliyo. Omuntu akyayinza obbaga nti Katonda ataliyo ne mubikiriza. Mukyayina okubuusabuusa n'okudawutinga mu Katonda byakola. Mbu Mami Christine ategese dancing shoes. Wowe naye nga ze 15,000 zize from Sharon azijjeewo 5 nga bwe yasuubiza. Mutubuulire ku balance. Oh my God. Mulabyeko Katonda nga nnwanira entalo. Mulabyeko nga Katonda akola. Wallahi tetuyinaayo wadde nze siina muti gwe nasimba, siina muti mu nsawo, sirina bwenkunya buli wansi wa kitanda, siina buli wansi wa piro, era abatera obbuuza lwensanyuseeko nti Shifa mmwe mukikola mutya. Bwe nti bwe nzija mu Sunday eno ne tuzina n'abantu bano ne tulya nabo. Abamu ne bagamba Shifa yagwa eddalu yafuuka mawube, bati ng'obwamawube ndi eno mbaba mawube bannange. I'm glad Mukama nangattako nammwe bamawube bannange online ne mutusupportinga. Era nze mbabuulira Mukama agenda tukolera ebinene. Katonda atusomozesezza, Katonda atutaasizza emirundi mingi obulamu bwaffe osaanibwawo. Mbeera naawo ne ŋŋamba kubanga period we bali bampeera obutwa nali mbamanyi. Si kyo? Ne ŋŋamba oba kwolwo Mukama yantaasa nga nnyina okuggusa kino nga bwe nandivuddeewo tekyandiggusizza. So tuwenga Katonda reason lwaki atwongera obulamu. Tuwe Katonda reason lwaki alina otucelebratinga. Kyova olaba olumu tufuna ebizibu n'osigala ng'okkiriza nti nja bivuunuka kuba Mukama nnyina omugaso. Nkyagasa abantu Mukama ngasa eggwanga nnyina abantu n'olidde. Wom. Gye tuli? Nga temuwoominga. Millicent woominga ng'okutte peeni. Mugambye balance tunoonya mmeka? 27. Ze tunoonya. 5 baazigjeemu. 15 masse. Soka Sharon yazigjeemu 5. Naye nga mumanyi ekiriwo? Mwogere nga bwe muwoominga. Mumanyi ekiriwo? Omulungi waffe ani amanyi akimbuulire? Obadde tulinze mumanyi ekiro. Omulungi waffe our special fan muzira kisa Mukama gwe yatugattako ezimu ku malayika Mukama ze yasindikira abanaku be baffe. Tubadde naye bw'obikkula ebitabo ne Sunday wedde yalimu, Neri yalimu, ne Ruli yalimu, Jackie
atuwadde emitwalo 2. Bwe mumpulira ng'omukka tegujja, eno ye time nze wenkaabira amaziga. Mwami Gaadi kubira omuzimbi, mukubira akeere, kubira abazimbi essimu. Emitwalo 7 era zinaagaana. Bagambye batya 7-9 kituufu 7-9 waliwo awandiise 79K bane eziri 7. Kubira omuzimbi tolina akeeya time. Kubira kati omuzimbi akeere ku makya ssaawa 12. Kubira omuzimbi, soko okubira omuzimbi. Kubira omuzimbi, Mukama nze mpulira nga siina gasissa. Kubira omuzimbi, soko okubira omuzimbi. Mwami Gaadi, essimu tokyamanyi ginyiga. Kubira omuzimbi, teyekyusa tatongezaamu, byonna twabyogera. Tankola ak'abapolitike bankola. Kubira omuzimbi. Kubira omuzimbi anti boogira nga balaba byonna bibeddewo nga bagamba kale singa nayongeza. Kubira omuzimbi tebankola ak'emikolo bekibe bankola. Nentuuka ekabaale ssente bonna ne bazikyusa. Kubira omuzimbi. Anayimirira ku bigambo bye mukubire kati balance ajja nkubuulidde. Wona amalira okubira omuzimbi. Balance agenda baako. Jaasi nfunye ebbugumo jangu sikyakankana jangu okwata ejjaketi. Mukama yono shifa omuguwe eddalu. Bannange mulabe ku muguwe eddalu. Malena kusituka kwata essimu. Tuulaawo ku ssimu. Jaasi tomanyi nnoonya ssente naye tuulaawo 7. Tuulaawo mukubira omuzimbi. Kubira omuzimbi. Kubira omuzimbi. Mukwano mukubira ajje kubira. Mukubira Godfrey. Ayanguwe nfe bbugumu nazze nkankana. Kubira omuzimbi essimu. Kubira omuzimbi. Kubira omuzimbi, leka bakubira omuzimbi. Atuuse wa mu ddakiika mmeka kimubuuze mukwano. Abagagga tebabalinza. Sente tuzinoonya kugonza bulamu. Sente tuzinoonya kugonza bulamu. Mukubira omuzimbi. Alinnye booda tujja gisasula. Kimutwalira eddakiika mmeka otuuka wano bye bitukozesa sente tufune obwogerero. Mu ddakiika mmeka aliwa. Munana batanaaba. Tanaaba. Bannanga asooka jje. Asooka jje. Kubira omuzimbi. Kubira omuzimbi wetumalira. Tugenda soma mulindeko tukubira muzimbi. Yes. Tukubira muzimbi bannange. Agambye atya? Aliwa ye boda gye mpulira? Kumpi. Tanaaba. Bannange. Tebalinza bagagga. Tebye bitunoonyesa ssente. Ajje omuzimbi ajje. Wanje? Timwebala abaana mwebale.
ze bambi mwebale mwebale okay abange wetukubiridde omuzimbi aliwa omuzimbi ajje gyetuli sebo gyebaleko obadde yasooka nnaabako olina okujja n'obujulizi nti ogenda zimba okitegedde kaakati sebo gyebaleko azze n'ekizibiti omulaba omuzimbi kaakati mukwano mwami ani mwami Godfrey twayogera dda wano byonna sikyo n'otuyambako okubalirira byonna sikyo oyinayo site kwoli right now oyinako site ennaku nga 3 egenda beewedde byonna bye twabala tewali kikyukamu tewali bino nti kanyongezeemu gwe ndaba Shifa ajja kujja ayina aba online tewali ssebo onsuubiza ate era ogenda kukola omulimu omulungi kuba byo watusaba tubirina byonna bw'otandika project mpaka kuggwa tetugenda kukugamba nti ate tulindemu ennaku 3 tunonyeza seminti twagala project mpaka kuggwa project eyo mpaka kuggwa tugibalire mu bbanga kiffe tetukupapya twagala mulimo guli kirini tetugenda kukupapya naye ate tetwagala tugattagattako balala kuba byolina okukozesa weebiri tukuweemu bbanga ki nga tufunye omulimu omuyonjo oguli smart oguli kirini wiiki 3 ogambye 2 oba 3 sebo tukuwadde mwezi nza nti nerekerayo jaso mmanyi bwe mbikola nze nkubuuza naddala abatunzi abakola ki nti nkuwa nnaku mmeka nti 5 negamba nkuwadde 8 ebyekwaso ne mbala nti awe ebyekwaso wandyekwasiza mbi kunyigiddemu eri wiiki ng'omulimu guwedde twogera n'abatuusondedde ssente kwebali balaba omwami oyo omukolere bambi tomukolera ng'ogamba ndaba byali bya bwereere nti ndaba nti munnaye mulema kubanga tugenda kufolowinga ngenda kuba abantu mbalaga omulimo kubanga Mukama Katonda yakoze project eno n'abantu abo okuviira ddala mulimo omuntu ali eyo ng'ekintu ky'ogenda okukolera bano bambi nga naye takiina naye yakwata 5 ze akoze eki azituwadde so otugambe tukuwe ennaku 3 naku 3 mirisenti kyenjogera nkitegeera oŋŋambe tukuwemu ennaku 3 kitegeeza ku Lwokuna okeerera wano ng'otandika mwami gaadi buli kimu weekiri mpaka nnyumba kuggwa yessebo tweyanziza nnyo tweyanzeege webale kujja kusitukiramu naye ng'abange we tugendedde mu kukubira omwami ono tubadde tunoonya ssente mmeka tunoonya emitwalo 7 Mr. Ibrahim n'ateekako emitwalo tweyanziza mwami Ibra atuwadde emitwalo 7 Shamimu muwulira Shamimu n'atuwa 15,000 Jemima n'atuwa emitwalo 5 gyemuli Agnes n'atuwa 1,000 Chairman waffe mwami Obedi n'atuwa 6,000 ng'olukumi lujjayo n'atuwa 15,000 yes. Okay.
Okay, mukitegedde ekintu ekyo. So bwe batyo bwe batusupportinze sente ezo bannange olunaku sebo bambi nkutadde ne bogenda n'onaabako mbadde nkuwa program nga njanjikuweere ku kamera anti mune ebyaffe bya kamera onaatusonyiwa ewatali kamera ffe tetubaawo tetulya tetwambala tetunywa kati tweyanzizza ssebo nze nkutadde omulimo gubale toteekawo mulala awo ate gugenda ba ku kamera kati bw'okola obulungi ffe kamera tuzifunamu ebirungi yesebo tweyanziza nnyo mukubireko mu ngalo. So mwebale nnyo abalungi mwebalire ddala naye nga kyembategeeza olunaku olwaleero kwebali. So olunaku olwaleero wanje olunaku olwaleero twamaliriza poloti zaffe kirijjukirwa nti twatandika ne surprise wano wennyini kyova programu eyo mukama agiwa omukisa era nsaasira buli alwana programu yange kubanga waliwo kye bayita God is calling buli alwana programu eyo mukwano ogenda kugwira bigo bya bwereere kuba ekyusizza obulamu bw'abantu. It's not just a TV program, kirimu ebirala bingi. Twatandika ne surprise, ebyava mu surprise ne tugenda e Kabale ne twanjula mu bitiibwa amatiribona ne tuvaayo ne tukola embaga eyamenya ebitooke ku kyalo Bakaddundu ne tuvaayo ne tugula poloti 2 byonna wano ku online. Poloti 2 tulina we tulimira ne we tuzimba ne mutuzimbira ennyumba. Sigenda gamba nti kaŋŋambe ne mutuzimbira kuba tekyali kirikola kiremesa. Ne mutuzimbira ennyumba. Kati ng'omuntu avaayo agamba abantu ba online babi gwobakutte otya obakozesezza otya ate gwe which type of online people are you attracting? Attracting abaliwa okitegeere gojja kugamba nti aba online babi naye nga gwe mubi. So babantu fene we babanga batuvuma obubi era muvaamu abatulabamu ebirungi ne tuba nabo. So tweyanziza abantu bonna betutambudde nabo. Ngenda kubawa projects era olunaku olwaleero siriddamu kubagamba Garden Millicent ekigambo bazimbira nnyumba era nga mbanjulira project eno bwegenda okuba. Ladies and gentlemen, twatandika project eno nga ntya okugamba abantu nga bwe natyo bagamba nti poloti twetaaga 2 kuba bw'otunula side eno katono n'eno katono. Kati okuzimba tumaleyo ng'omuntu talina walimira kamera asigale nga yeeyazika gy'alimira nga tekijja. Ne tuyiiya mu magezi mu busobozi mu kulwana whatever we went through ne tugula poloti 2 tukikubireko mu ngalo. Ne tuvaawo awo ne tuteesa mu meeting wano we mutaali. Ne ŋŋamba mwami Gadi abantu bakooye ate bakoowa sente si nnyangu. N'abasinga baŋŋamba nti ennyumba ebamala. Ebbanga lyonna tubadde mu meeting nga tukozesa ekigambo nti tuzimba business. Nga kyembagamba because nga tolina bw'ogamba muntu nti tugenda zimbira bano maka omuntu ajja kugamba amakanza agange galiwa. Ne yandikuwadde omutwala agamba nzimbire bali amakanza agange galiwa. Okitegeera. So nasigala nkozesa ekigambo era ng'omuntu bw'ayogera statement nti amakanga ngamba nedda mugambe business. Omuntu atategeera ajja kiyita kya bufere but nze manyi sente kye kimenya. Otoyinza gamba muntu nga mukazi watto akwata sente ze n'aziba wali mu kiyumba anoonya maka gw'omulage nti muzimba maka. Nabibalamu ng'ennyumba eno yaggwayo. Musobola okujja tukwate tubibalage. Gulawo Millicent. Natunulamu ng'ennyumba eno nga bwe mulaba akantu kano mukwano mukozi wange ngenda kugoba. Egundi ogenda gisuula. So bannange mutunule leero bwe mukyusizza obulamu. Come. Mbanyumiza kibanange waliwo ekiriwo waliwo ddiiru waliwo akapya. Kati gw'oseguka kimugamba ali awo alagawa. Mutuuze mangu wansi awulire ekiriwo. Bannange bw'obanga walootako okubeera CEO nga walootako okubeera business owner nga walootako okwekozesa ng'olinamu akasenteko naye nga weebuuza ninza kukola ki. Nasooka mbalage location. Bino byaba CEO oba abagala okubeera ba CEO oba abagala okubeera ba business owners oba ayagala okubaako waatudde. Musooke muleke nfulume emmotoka
toseguka tovaawo okay banange kansooke mbalageko ekkubo lino wano Bulenga. Yeah, this is Bulenga nga wakalutandika olw'e Bulenga olwa Mityana Road ng'olutandise. Abamanyi wano bova wali mu Kitoogo, boba wakava mu Kitoogo wali eri nga wakava e Busega mu Ttaawo n'otandika olw'e Bulenga waliwo Sheero. Kati bw'otunula eno, this is Mityana Road. Bannange ekifo kiri busy, bannange wali busy nga bwe nkulazaawo. There is KFC, waliwo Stanbic, waliwo DFCU, waliwo bingi nnyo. Kakati yes, ekifo kirina parking ennungi, wayonjo, waliwo security, waliwo buli kimu. Kati mujje mbatwale. So guys, abeetaaze bambi, abeetaaze bokka, just obusente butini nnyo nga you own a business of your own, ate otuuka okola. Sedduuka lirina bakasitoma, lirina buli kimu, naye omuntu abajja kwebuuza lwaki balivaamu. The owner ayina ebifo ebirala bingi by'amanaginga nga bw'okeera n'oteekawo ebiri biiga olw'okuba ekifo kimukoledde n'asobola okwongerako ebiri biiga n'otuuka n'ogamba kati kino kankijjewo. Era ng'abali awo ba CEO beebuuza ennamba ya owner eri ki? Ennamba ya owner omusanga ku +256 752 560 241. Njiddamu 0752 560 241. eri ne ku WhatsApp. Eno nno omutebe ya CEO ogirabye? Wow. Zoom. Kati mulimu buno bu coffee set for your customers. Okitegeera? Ogenda sangamu ebitambala ebimalayo. Then this is for your clients. Obutebe bwe batuulako. So kati zino drawers zino mugenda okupanga engoye zijjudde wali wonna. Ne wano waliwo drawers. Kati owuna wano yali akoze nga kano ka area kangoye z'abasajja gosobola okukyusa setup nga bw'olaba ko buli omu aba ne designer. Zino yes, Gomesi bagikwata side emu ene wane wali naye akwata ati eri ate naluli era nakigamba. Kati gwe kyuka oba bato bate awo bano tabate security cameras zizo oziconnectinga buconnectings on your phone oba n'oziconnectinga wali ku screen w'olabira. Okitegedde ekintu ekyo. Eno nayo ogisigaza. Ate eno nno eyina ne radio, eyina bluetooth, you connect your phone ng'okuba music. Faani mweziri faani 2 namba ozisigaza. Lighting kikyo okirabye ekyo. So when you're standing here olengera ekkubo lino wali ku kkubo wennyini nnyini. Kugambye ekkubo lino liri bize era nga wandiyanguye kubanga tugenda mu season bridal. So mikwano nga bwe mbagambye ate n'ekirala balaga ekizimbe bali kirenovatinga, bali kipaintinga. Yes, kiri mu kudda bupya. DFCU, DTB, ate waliwo ne Abusa yiri gibalaga. Ezo zonna bank wano wonna kitegeeza ATM zonna weeziri. Kale ekyo kikulaga nti ekifo kiri bizi, abantu bangi baba bajjawo olw'ensonga ennyingi ennyo endala. Omuntu ayinza okujja olwa KFC n'atwala olugoye, omuntu ayinza okujja olwa Abusa n'ajja n'alaba by'otunda, oli ayinza okuba nga azze kunywa amafuta n'atwala. Era maama olinnye waggulu onsinga obuwanvu. Banejjaanisa sijja kulwana lwaki onwanisa naye neewuunyiza n'oyambala Gomesi nga teriimu kikooyi oliko ebbina. Nze ntaddemu ebikooyi 2 biramba okufunako. Wamma guys, kuba ku namba ejo laba ku screen ojje weewiningire a bridal shop ku bbeeyi ya nsekoseko. Millicent Nkozi, Mami Agatha yatuweereza ekitengi ekyo. Mami Agatha watuweereza ekitengi ekyo nenkibadda designingira ntyo nga family. Era eyo baali tugenda mu mbaga ekifaananyi ekyo Hypec nekibakuba n'okwanjula kweko bwe kutyo bwe kwali
n'embaga yeeyo. This is how they sleep mu nkoko. Kati buli kye basuubira okukola nti ka business, Mami Christine gwe yatusigamu business eno, naye business ne basula nayo mu nnyumba. Kati bw'otuuka sayidi eno abaana basula wano. Kati wano we wali wardrobe, ze suitcase, bwe buliri, mujjeeko. Soko mujjeka nyambe bambi ngenda muddira sweet. So bwe tuti mikwano ngenda balaga mubeereko bambi. Buli atodde wadde nusu bitaano. I want you to be proud of yourself. Kuba simanyi mpulira nga I feel like breaking. This is the bed. Bwe bati abaana bwe basula. Kati basula n'engoye n'amakesi. Jukira Mami Christine waliwo beebweru n'ogamba mpeereza engoye kusala bed nga beebaka nazo mu buliri. They don't have space. Engoye nga beebaka nazo. Mami Agatha watuweereza ebintu nga beebaka nabyo. Oli nagamba Shifa lwaki tobagulira sola, lwaki nga byonna ndaba sobola bikola mu kanyigo kano. So njagala mubeereko mbannyonnyole lwaki tubadde tutuula wano everyday bwe buno obuliri bw'omwami n'omukyala. This is how they sleep. Bwe bati naye nakitunulamu nga tekiri fair. Tubakoledde okwanjula, tubakoledde embaga, then we leave them like this. You people. N'omufaliso gwennyini sirabako like nyama yaggwako. Bwajjamu ekituli. So mazima kiba fair bweti net. Mwabakolera embaga ne tukola okwanjula, we appreciate. Naye ngaffe abantu abali mu common sense abategeera ne tugamba abagole tubaleke bwe tuti ate nga tetumanyi omwami aliwo naddi addemu okukola. Mukitegedde kwe bali balabye ejjaasi bambuulire. What are they saying? So bwe bati yene bukyeki n'ekifo kiweddeyo. Then bodda wano we tubadde tutuula nako kantu bwe kati. Bwe badda wano neiba abagamba temulinnya wange, neno babagamba temulinnya wange. Mukama n'abakozesa gye bali batugaano linnya ne mugulayo. Kati koma weebweru mbannyonnyole. Bwana tosobola kubeera muno wadde 10 minutes. Kati baleete mbannyonnyole. So wewe kyekyo mikwano be bantu be mbadde muyamba. Olumu answers zibadde zimbula nga bamubabuuza Shifa otuzimbisa ate ennyumba gye bayina. That is the house nga obulamu bwabwe buweddeyo. Naye nga we managed to do a big wedding. Nabagamba kye twakola emikolo mirungi. Naye nkirabanga omuntu akutwala out n'agamba kankuliise naye ng'enkya tomanyi kyakulya. So twakikola engoye ne bazambala ne basanyuka. Kati nzize ku paati tobbannyonnyola ki kye mukoze. Natuula wansi ne tiimu ne tupulaninga. Ne ŋŋamba sirina bwe mbagamba nti beetaaga amaka. Omuntu ajja kugamba naye ng'ate bwe mbagamba nti beetaaga business kigenda kusoundinga. Tuwulirize wano ewaddako. Mikwano olunaku olwaleero mbanjulira kye mukoze kye saalina bwe mbannyonnyola. Muzimbidde Garden Millicent ennyumba ya bisenge 2 n'eddiiro. Garden Millicent olunaku olwaleero bafunye ekisenge ky'abaana, a decent bedroom for the kids, bafunye ekisenge ky'abazadde, bafunye n'eddiiro. Muzimbye ennyumba rooms 3, eddiiro, ekisenge ky'abakulu n'ekisenge ky'abaana. Then nali siina bwe mbibannyonnyola nti because nze n'abamu kumwe bafaani bange mwatuuka ne munyiiga ne muŋŋamba Shifa gyasaba kyayagala tuwa ssente nzijja we bagenda ozituweera nedda ezimu mwetaaga ngenda namukubira nkyajja mbabuulira pulaani zino kye zikoze ne kye twetaaga. So ne tumaliriza ennyumba mugimaze mubanja nze Shifa mumanje ebisenge ebyo n'eddiiro ennyumba ewedde. Nze nali ngenda kuzimba kisenge n'eddiiro. Mami senga wange wa vibe nankubira jasireka abantu bampulire. Senga wa vibe nankubira nangamba Shifa tuongereke ekisenge ekirala eky'abakulu ne mugamba mami nkoye nange njagala zimba bulamu bwange. Actually nayogera naye nga n'amaziga gampitamu ne mugamba nange nyina ebyange olwe Sunday ndwetaaga. Omukyala nangamba Shifa tubalirire ekisenge twegatte babiri. Ndeteko the biggest part onagattako oyiye
tubazimbire ekisenge era ekisenge ekyo ekyokubiri mukibale nti senga wa vibe yakituzimbidde mumuwe ku ngalo. So mukazi wattu naye tebitambula bulungi naye neyegattagatta kyasobola nange nga ndaba tusobola okitandikirako ennyumba neegaziwa kuba tubaagaliza kisinga gye tuli. So bane tutapinge screen sharing live njagala mubeerewo temuseguka njagala twenyumirize mu Katonda byakola. So bwe twamala okibalirira neŋŋamba nti abantu tuli bannyonnyola naye tolina bw'ogamba abantu abamu naffe amaka ge tutayina nti tuli gazimbira abantu. Mbagambye nze abamu abampagira ba biggest okumanya tukikoledde mu bugubi abamu ku ba biggest sponsors mu mikolo batuuka ku kino ne beeyawulako nga bakooye naye ate nabo tobanenya. Abaasinga otuwa ssente nnyingi mu mikolo ku kino baali bakooye ne baŋŋamba ggwe vaayo tolizimba bulambo betuyamba tebakkuta. Ze zibadde lecture everyday ne mbagamba nedda tutugire ebigenda kuggwa nga nange mpulira siryokke ne baŋŋamba bw'oliba byokola bikwata kuggwa olituddira kyokka ng'ate okutandika kino nababalirako ne ŋŋamba nedda Mukama tujja kikola kanzimba abapya tuyira n'abatwegasseeko bajjidde wano. Oli n'agamba nze ku mikolo saaleeta kutaapinga mu masannyalaze na mikisa naye nze kankuwe ku poloti omulala n'akoma awo okitegeera. So abantu everyday mbadde ngetinga discouraged naye ng'ate bambi nabo basaasira mu ngeri ennungi because osobola obeera ku bantu ebbanga lyonna ggwe n'oweerabira ggwe ate ffe abantu abayamba ebiseera ebisinga mu bizibu byaffe tukaaba ffekka kuba baba bagamba ye wayambira abalala ye yamalayo okitegeera. So mumanaginze okuzimbira God and Millicent amaka ageetongodde ebisenge 2 n'eddiiro. Kati pulaani eri bweti bwe tumala tugenda kuzimba eno side ennyumba eyina eddiiro n'ebisenge ebyo 2 eky'abaana eky'abazadde. Nkimanyi bajja funa ne space ewagenda enkoko tebayina kuddamu ssula nazo. Kati ekyo bwe tukimala kati nnoonya ate bwe mbazza wano eno ennyumba gye mulaba gye tuyina yegenda okufuuka bizinensi ya Millicent. Omuzimbi bw'amaliriza wali tugenda sengula Millicent badde wali bwe bamala osenguka tugenda kudda wano tusetingire Millicent ki business. Jasi kati business ya Millicent tugenda gazi oluggi luno plani zonna twazikola naye tolina bw'obinnyonnyola abantu bakoowa emitwe bibatawaanya. Kati mikwana abatulaba kati binnyonnyolekeka mukitegedde bisobola otegeerekeka kati kiri kitya. Abantu babuuza live ng'evaako esimu gikwatira awo ewa network ate YouTube eri okay. So tugenda kudda wano ku room eno tugenda webasenguka tugenda kuddira oluggi tulugaziye mpaka wali ewali eddinisa wabere nga lugazi tudabirizeeko muno mwe tugenda oteeka saloon. Kati kitegeeza mikwana abatulaba kino nkimanyi kikwasa n'ensonyi kubanga you've done more than enough. Ennyumba tugimaze naye kati muno okugula dryer biviiri kuddaabirizaako as they finish there babe bamaliriza wali era days wotuukidde kino osobola okiggulawo tugenda kunoonyayo just 3 million as we go on mu maaso ezigenda okukola wano okusinziira bwe tubalirira Millicent tumute kubanga bwe tugamba nti twazimba business yegenda obbeera muno kwezo gwe n'oba oyina dryer tuyite ogituwe n'oba totuwadde cash tuwe dryer ayina obutebe tuwe agoba oyina ebiviiri byatandisa ebizigo then okugaziya wano oluggi kuteekamu ku butebe atandike siza pressure nobwe zinaaba zitubuze Millicent era nakyo si lutalo
bwe zinaaba zizze mukama bwe baba bakuwaddeyo wano abalaba oli n'agamba nze kwekyo nja bba waayo 2 5 kuba kati nze ŋŋamba nnyinyuse kuba bafunye ewaka but I'm still here. Zino zo siza bagamba pressure okitegedde but if you can kuba nakyo kyetaagisa but mukitegedde amaka tugazizza eri wano we wali saloon wegenda obbeera. I believe nsobola okitegeera nti tukooye nga ndi omu ku bo but kyetaagisa so muzira kisaali eyo bw'oba osobodde gwe n'oba oyina dryer n'ogamba nze ngenda kugula dryer nze shifa mbalira ebiviiri ebigendamu si bingi nnyo ebisoboka nti tusobola okugula ebiviiri nga 5 atandise ebyo tusobola okugula obusima obuzigozigo ebyo dryer simanya busanyirizo simanya buki obuntuntu oyo kafanku n'ali wa saloon weewano wagenda ogiteeka we babadde basula naye gaamaka mubamaze era kino mbagambye si kyakubabeerako ekyo nga nange mwendi kisobola n'okunsanga gye ndiba bwe ndiba ndi eyo ne ŋŋamba kati nfunyeeyo babiviiri bino simanya ebyannana simanya bya angel ebisiba simanya ka twist oba nnyinayo akatebe oba oyinayo butebe oba kapeti tulina okuteekako amasa mwezi 3,000,000 mwe tugenda okukuba amasa kyekyo mukwano nga tubajjeeko engalo kyova olaba era mbadde mbagamba nti tuba tuggadde ekyokuzimba ennyumba nga nkimanyi nti omuteeramu obuntuntu obwo kyekibulayo and the budget is 3 million oba zimumala oba tezimumaze ajja ttandikira awo wali alime sayidi eno azimbeyo wano we wagenda obba akasaaluuni ate nga twandyagadde byonna mubirabeko ekyo kigenda kunsiba eno nga bwe nvuga nga amafuta buli sande ndabe projekiti amaanyi gaffe we tugatadde kwe bali bawulira so kaakati olw'ensonga eyo ntandike n'omugagga Daisy munnyonnyole kwali oba mukubire Daisy mukwano kati awo badde onsindikidde akameseji ng'ombuuza tutuuseewa akameseji ennyumba ewedde mubazimbidde ebisenge 2 n'eddiiro ennyumba ey'amaka mugizimbye mugimaze olunaku olwaleero era mukama abawa omukisa era nali sina bwe ntandika bibannyonnyola ate kino ate simanya tuveena ate kati tusengukire eri ate nga bijja kubatabula naye nga ndabira ddala nti wano yegenda okuba bizinensi wanguwa ekkubo liiriri omuntu ajja buzibwa ati then side eri alime bakasitoma be abamu nga batuula wano mu lujja bwe bati so bwe kityo kyekyo kye mukoze era mukama abawa omukisa mukama abanjagalire this means a lot 3,000,000 tusobola okwetema nti nze bweziti ekyo ne kiva mu ddiiro naye nga meeting eziddako tulinda Shadia Java tuwe answer gye yalaze tusobole otandika meeting ze and I'll be here for them kuba ne Faruku atubeereddewo ebbanga lyonna from day one Faruku abaddewo mentally physically and financially tetulina bwe tumuvaamu however much I'm tired na si kubeera tired nti ki naye nange nnyina bye nnyina okutereeza mu bulamu bwange ng'ate abamu ku mmwe mubimanyi nange I'm trying to rebuild myself era nga nange noonya answers za Katonda okulaba nti ayimirira nange so that I reset my life abasinga muzimanyi setbacks ze nafuna ne bye mbadde mpitamu however much sirekeredde ate kuyamba balala but abamanyi mumanyi what I've been going through so kati Millicent yoyo mu budget gyembala ombagambye oba zimala batandise okweyama Daisy ate tomanyi kusoma luzungu lyoko ng'ambe ndabe nawe onsobera I have opened it with Banai Daisy aguddewo ku bukadde 3 obugenda okukola wano ewagenda business ya Millicent kubanga twandizisonze mu period eno tugenda kigatta mu meetings za Faruku kitambulire omwo kasita nkibagambye I've communicated nkimanyi tulina bafaani baffe abatali bakukaka like
like bawulira beebanja. Era kino kyakweyama ku budget nti nze kweyo project eno ey'okukola saluuni tugirabe wano business nti nze ninawo omutwalo nyinawo 2 days aguddewo ensawo eyo. Kyegambe tulina abantu abatali bakukaka bakufosinga. Days aguddewo ensawo eyo n'emitwalo 10. Kati kitegeeza Millicent wano mu kusetinga saluuni gye tuliko. Millicent onoonya $2,900,000. Ne bw'oba toziina kati kuba tukibalira within wiiki nga 3-4 omwami ono towulira pressure, just tweyame. Jackie woba kwoli tweyame. Jackie already manyi tuleese like more than enough, but osobola okweyama n'oganze within 2 weeks ndibawaayo 2, ndibawaayo 5, nja kireetako biki, nze oba nyinayo dryer sigikozesa, oba n'obutebe bujja kukola mbawadde like sorry teekako 15 days ziri 15. Millicent onoonya $2,485,000. Ezo si za pressure nti nange shifa tezigenda kunnemya tulo wadde n'olunaku n'olumu nga bwe mbadde nsula wano mpaka 11 ez'okumakya empewo n'enfuuwa mbu bannange tulina oweza zino no, ezo zo tugenda kikola with love like si kyakwejjako nnyo, but tulina wiiki ezo 3 Millicent tubenga tutandise mu birabeko wano. Tugende ojja kunsanga mu kibuga nkutwale gye babisuubuza ebya saluuni eyo mu Park View, tulabe ssente zaffe kye ziyinza otukolera n'okutereezaako wano. So si bya pressure, si kapisto, feel free muzireetere ku peesi yammwe. Mami Christine tulinamu abantu, Mami Agatha tulinamu abantu nga bo bafiiringa nti beebanja nga bwe neebanja nti kati ate bane nga bwe mmanyi Millicent ate banajjawo ez'ebiviiri ate tugambe nti twabawa business ate ekizimbe kibatunuulire muntegedde naye tezigenda kunsuza nga ntunula ekyo mba mbalimbye. Sisobola tunula myaka 3 egiyise ntunule ne kino ng'ate tukoze the biggest part. Naye nga katunoonya $2,485,000. So eyeyamaka 5, 10, 20 mbadde njagala nnyo ntaakazindaalo ng'abantu bapleginze mmanye nzikakkane mu mutima manye nti tunnyuse. Jaso n'atuwaako mmeka ku 2,485. Ogenda tuwa Jaso muwandiikeko $5,000. Junior tuwandiikeko mmeka anti tugambye ab'omunju abawulira nti twebanja. Junior 5, Junior Ibra 5 gyatugambye. Kino si kya pressure abaliko, nange njagala mbeere mukakkamu. Wallahi njagala nve wano leero neebake nga mmanyi nti tuzinoonye ffenna. We have 3 weeks. Omuzimbi agenda omumala eri ng'ajja buzzi wano tumenyera luggi Ddugaziya kuyisaako kunyirire ku ngulu wamaakinge n'eri n'obutebe like kisente zaffe ze zinaasobola okukola kye zigenda okukola naye ebitandika nga tubirina. Ebizigo ebitandika okukola retouch babiyita batya biri bye mbadde ngenda retouch ebyo simanyi bya moveti shampoo ebyo treatment ebiviiri bya Angel simanya biki. Twetwagala ogende mu Christmas season abakyala b'eddundu ng'obuviiri bwe basibye babusibidde wano. Daayi abaagala okugira daayi then machine mwami gadi ojja kusala abantu enviiri abasajja machine eyiyo wagamba ojja siba ne twist rollers waliwo kana akasero ketupanga akabeeramu rollers obuntuntu obwo nkimanye 3 ntono kisaana nga 5 but tunoonye 3 ekinaabula mu business yo kola ssente ng'okigattamu. Baafu simanya ne sink nga ya bbeeyi mukwano ojja bakutamya booti mu baafu eno side then okutamye n'eno sheri agikwatire sink eyo mpulira mbu ya bbeeyi mukwano ojja batege bucket oti temujugumire bwe yonna gye mulaga waliyo sinki oli gigula. Tukole ebisoboka kati tukole ebisoboka. Njagala nve kazindaalo nga tweyamye. Jasi waliwo awe yeeyamye tumuwandiike kwa bwe tube twatandika poloti mente engalo yeeyamye 2 wandiika menta. No pressure. Tuyina wiiki 3 okukikola okutandika n'enkya tubala wiiki 3. No pressure. Jackie kwali mulimu bempulira nga bajja tuwa
mami Agatha taliiko bw'anaakiwulira ajja tuwa mami Christine agenda The Woman of Peace agenda tuwa 15,000 njagala tuzitemeeteme enveewo because nja kufiiringa nti kiwedde nga n'ezo tuzekozeeki tuzitemyetemye papa agambye agenda tuwa 1,000 Faluku de Lutankomez muwandikeko omutwalo eyo family ennene teekako de Lutankomez 2 kuba ne Shadi ajja tuwa 1,000 bateekeko 2 de Lutankomez yonna eveemu 1,000 bawandiikeko 2 omwami n'omukyala de Lutankomez 2 bajja zinoonya bannange tweyame njagala leero nnyinyoke namanya jini atulimba tola nti agambye 5 namanya ategeeza 2 gwerindi namanya atandika nga genda bba waaye 5 tugenda 15,000 tugenda omaliriza nga oluvannyuma lwa ssaawa atuwadde 5 meeting weziggwera so beeyame bambi mweyame baswiti oyo agenda tuwa Onesi omutwalo yajja tuwa Onesi yagenda tuwajjudde mu kitabo kyonna bannange mami Rachel mukyala Nakate Rose agambye omutwalo muwandiike engalo wanje so tweyame mikwana abalungi njagala mpumuze tutapinge screen sharing live njagala nzisa akazindaalo nga mmanyi nti n'ekyo kigenda kuggwa kale wulira kati twabeerako nga twogera mataka kati twogera just biviiri bizigo Deza agambye atya Kongzi obusanyirizo bannange nedda kambi mubalire mbimanyi like buli type Dezi bwe tubala ebigendera awo giringa 3 days awo dindako jas Melvin muwandikeko 1,000 Dezi biri broadcast njitekeko ne broadcast we baako 5,000 ne buno obusanyirize bigwa mu area eyo 5,000 jasi so kanula amaaso mbulire Dezi kyazzeemu kanula agenda kuddamu kanula jasi totula wala na simu gisemberere nga bwentero banku naamirizaamu bwenti tolinza kubanga tobaddewo Edigalo mumukwate Edigalo mumulete okikola otya Edigalo wanje bannange engalo nengomanyi kyetweyamira tonnakimanya maama wano omuntu abulawo katono dakiika ebintu ne bidduka emisinde mukwano ennyumba twagimaze dda tuli mugula bintu bya saloon ate ekirala abantu batuzimbidde ennyumba ekisenge ky'abaana ekisenge ky'abakulu n'eddiiro sembera nkugambe ekisenge ky'abaana eky'abakulu n'eddiiro mukwazi okubireka ebyo kasita otuuse leka wuliriza Edigalo sente zo we zaalaga sente Edigalo z'obadde otuwa biri bye wamenya akabox Edigalo lunaku olwaleero ozimbidde garden Millicent ekisenge ebyo n'eddiiro balina we batuuza abagenyi be balimanya gye balijja entebe Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance, welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world.
For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home away from home. Book your stay today. Muzimbi atugambye mu wiiki 3 nefe tumuwadde mwezi. Ennyumba egenda bewedde buli kimu. Tulindako okuba akabonero soko oyimuke. Kati ne tugamba ennyumba bweggwa mu mwezi gumu bagenda yimuka egenda kubeera ani house warming bagenda kudda muli ewagenda obeera embaga ya Faruku side eno. Ulira sente zo gye zikoze soko uliza Hedigalo sente zo zobadde osonda n'oleeta wano. Ennyumba ewedde omuzimbi tubale tumugambye akeere enkya naga akamalirize wali mu kkola tumuwe ennaku 3 olwokuna akeera wano ku site akole non stop kuba tewali kimugaana kukola non stop. Kati olumala wali omuzimbi n'atukwasaawo bantu tugenda basengula tubazze muli kaakati tugaziye wano. Kati kye tuliko right now tuli kuzigaziya wano tukusiigawo na kugula dryer buviiri tuli mu kweyama zino ze tweyama siza kati no pressure za wiiki 3 gotuwereddewo kashi babeera wedda abantu bateekawo kashi engalo za Hedigalo wuuliyazi zira zeewazi atogatta ezo zikwatire eyo Millicent. Hedigalo atuwadde 15,000 kati kambuuze mbo badde ozireeta ku nnyumba. Hedigalo agenda kweyama tomutiikinga muwandike nti Hedigalo weyamyeyo mmeka za wiiki 3 si za kati mu wiiki nga 2-3 ajja kubaleta mu wiiki nga 2-3 kati mami teyama buviiri busanirizo era byebyo sente tuzibaze wamu ziri miliyoni 3 kati gwe weyamako zooleetako. Amanya n'eddoboozi na Mirembe Goleti Hedigalo bakadundu buleza contact akongo kazukeredde ankoyibula omanyi bangi bansomoozayo ne baŋŋamba lwaki contact ogirekayo kitiibwa kyava eri Katonda ne kingwako. Kati nganze Hedigalo gamazima datero yambuze mbadde simanyi kiriwo tusobola kuwozesa omugagga tebamuwozesa tetukuyinaako kati wiiki ejja nyiza ogula odazini y'obusanirizo 3,000 buwandiisi 3,000 tutoleke 5 zooleese oba ezo za Sunday eno. Biri nabyo bya biri wiiki tutandika nkya kyosiima bawandiike Sharon nsobole omumanya bennyino banja y'okutandika n'enkya zifunye ng'oteekako mu bitundu. Mami nze nyinza okuba nga tizisaddeko mu bitundu naye Sunday nyinza okuba nga siriiwo naye n'ozisangawo ewa Mr. God kiteeza mbeera ntuuse. Basebo ne bannyabo mwebale kujja olunaku olwaleero munsonyiwe mbadde nageze kuyiriba manya obukulembeze bwe bukusanga buli ekijja kyonna ogumira bugumizi. Kati Goleti obukulembeze bwansanga wedda kuva ku makya njiriba obulavudde ku kyaki wedda njiriba. Ebyo bye twagala nga Katonda akufudde bize. Yes. Sinabaako stigima olwaleero. Stigima? Sinabaako kwekubagiza olwaleero. Bannange nanazi muwandiike 10,000.
agambye ezazisindika Sande kitegeeza ne Sande eri akyayinza otuwa wandiika nanazi nyinyuka tweyamye ssente ezo tuli mu kweyama Millicent ombuulira wezikoona obukadde 3 ntuule mpummule nasabye Mukama tutuuke ku ssaawa 4 ng'enju tumaze ogizimba ssaawa 4 tuli mu kusaaluuni bintu bya ziri mu 4 kitundu zigenza okkoona 4 ng'enju ya gaadi tugimaze naye abatuuze mwekubireko mu ngalo wowe yana babatwala mu Illuminati oyazze bafera awo nze njagala bino ebyokuwangula awo n'olyoka oddayo n'olyoka obijjukira bye baayogera tweyame bannange wandiika nanazi soko muwandiike 10 agambye azituwa Sande nga bw'alaba miliyoni 3 bannange zino si za kuzimba nabasuubiza bwe muziweza sibasaba za nnyumba zino tuli mu ggula dryer bisanyirizo obutebe byaba customer ate Millicent agenda mu season Christmas nze ngenda bandi eri nyamba z'abantu Gomez ne gown nga Millicent ali nasiba abantu kaviri nga tuli mu season mukwano zingira zikuuma buli alina enviiri ezikaddiye temuzisiba mulinde saluuni eggwe bambi vice tokyusa kaviiri lindako alinyizo tagala woowe engalo za Priscilla enkyagambye agenda mama osomye bubikandabe mama 200 ke Priscilla wanu muwandiike oyo abikola nga agenda kikola agenda wow agenda tuwa emitwalo 2 tweyanziza mumuwe engalo anti kati labayo abantu labayo owabiri ate tagataddeeko ndaba emitwalo 2 200 ke mukwano Priscilla ndabye emitwalo 2 ku lindako ndabye emitwalo 2 katulaba ziweereza Millicent wandiika emitwalo 2 ozitiikinge zo si za kweyama era kyemmanyize ani freeway agambye agenda freeway stroke Bob eri ereeta Bob yabaddewo yasoose mu kitabo yeeyamye 15 yeeyamye emitwalo 15 mulinde ndabe nze wano jasi tuli ku saluuni Maureen Nyakaire tuli ku saluuni ya Millicent yeeyamye ye emitwalo 15 right wow nange kyovola Mukama mulengera omuguwa eddalu lyakola singa nammwe muli gwanga nze mumugwaliriwa tetugwa eddalu nga lyakukyusa bulamu bw'abantu kati wulira balalu bannange bye bakola Millicent wandiika otiikinge owabiri oyo nezitiikinge yes tujja mmanya njagala soka tuwandiike tujja mmanya awo tubale toto then Airtel eri wagitunulemu teri message beyame ndabe nga beyamye ataho mbugadi nohurirota aho ahori wow nedda si yataddeko nzitegedde abiri zeri ku poloti essimu gye nabadde nkuba ojjukira essimu gye nakubye zowawandiise otwale tunoonyeza oba 27 kati 2 gali eyo geri ku bbanja nakugambye muteekeko 2 Jackie mutiikinge zezezizze tweyama tuli mukweyama ezo zo zeeri zisazeemu kuba already to ekiki jasi anti
toyogera binyiza bagagga yogera ebigambo nga bibasanyula busanyuzi gomanyi bana abantu obamanyi muno temuli kyaja giteekemu baswiti abalungi for what I pray for healing 0782101569 teopista wano teekako banange ani vaani yeeyamye emitwalo 2 gimuwandiikeko nva wano nga ezo ssente tuzeeyamye tuli mu kukola saaluuni Millicent naawe kennyini togenda kusiba nviiri ndala gyasoola gawa tumaliriza project bana eggwagirwana eno project tumaliriza project osituka Millicent soko ngattiremu wali tulabe endala ze tutanneeyama ezibulayo muwulira mutya abamu nnombo banyiiza ensiibula ddundu temulina kyakikolera nyina okubeerawo for Faluku nyina n'okulaga abantu nze mpa ssente y'abantu ekitiibwa nyina okubalaga ennyumba gye bazimbye from scratch mbalage ayina Brenda ku Sunday mutwalo bawandiike era ku Sunday ngenda bbaawo ne live ngenda giba nsaba ngenda okujja ku Sunday ng'omuzimbi ayina kyakoze kuba naffe tuli bagagga abazibu nti kyoyogedde oyimirira ku kigambo kyo kati owandiise ayina Brenda nga bongattiramu awo pledges zonna jasi gizisome tuli mu kuzimba saaluuni kuteekamu bintu amasa obuso obutinitini obusaanidde ajja kutuwa emitwalo 3 bana ewandiika Peter atulabira ku YouTube agenda tuwa emitwalo 3 Peter agenda tuwa 3 pledges please pledge ya Amet TV pledge from Amet TV Junior pledge ya Amet TV kansome wano kandaba ka message ke bwagambye kansoke nsome Amet TV awandiise tolabye gwe yambusa yiyo yes soma pledge ya Amet TV awandiise togiraba sijiraba mbuno Amet TV hype baby boy neno ddira ekigambo ekinene ekyekitiibwa Amet TV waliwo abantu abatanyuma yita byaba baby boy baby boy ndabona agamba NTV kati no Choba abantu abamu obulu ebigambo by'obawanda ame ne TV kati baby boy wano kijja kinene ame TV baby boy bannange tutweyame bakiyita pledges mwe omuntu akuzzaamu essuubi akujjanjaba omutima nze Millicent nazze nsobola ofuluma emmotoka nga nkankana nti empewo naye entuuyanye nti naye nga bantu bano omuntu bw'akuzzaamu essuubi azza obulamu wallaayi jasi gundi waliwo n'aweereza mbambalirwa tomorrow tuwandiike mmeka my love sweet wange I'll give tomorrow tuwandiikeko mmeka bambi sweet rose soko oteekeko rose nambalirwa then tulinde zagenda tugamba ze tuba tuwandiika nze kyenfa kulaba nga obukadde 3 abantu babweyamye oli agambye omutwalo WhatsApp naye kati ate olina okujjayo anti olw'essimu shifa women are there soko ojjayo essimu kati kyekyondoza kyaŋŋambye kale bannaaye tuli kweyama saaluuni
tuli kweyama saaluuni mukwano tejja kulaba talina kyekwagaza mbwera mbu bannange adama jasi ntunuuliza tubale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 oli mu women wagamba oli gaalo tokula oli baby bw'omuyita omukazi ayomba kukyawa n'akusibira mu mmotoka olunaku lulamba era okunyiiga kwange ne jasi kumuyita muntu mukulu 13 jasi naye mubale naye anti ye tayagala bagambye women tayagala kumubalira mu women kokulemu leero andabe 15 mbaze 15 kamukubire mubaze 15 my love tuli 15 nga kwendinze nange shifa nange agenda tuwa emitwalo 10 nambalirwa bannange tabaddeewo ono mbadde mayi muŋŋamba oli gundi mbadde mayi muŋŋamba sweet tuli 16 sorry mbadde manyi muŋŋamba omuntu nga zze kati sweet tuli 16 ddiya aliwa Hedigaalo mama tufudde Hedigaalo onoonya ki mu kiyungu tuli 17 sorry bannange I know bannange oli ose Hedigaalo no weeyogerako tuli 10 na mmeka 17 abammadde mu kiyungu Rosemary asindise gumu 10 banne omutwalo tugufunye omutwalo for saloon mukama these people are so amazing ne kino bakitandiseeko okukulaga bane ebintu era banenze newunya abalwanisa omukisa gw'abantu ne boggala oluggi guwaganya mu ddinisa just tukomye tuli Idris yoyo Idris waffe wa bulijjo ani ejja kuba mu Idris Seranja yeyamye emitwalo 2 atuwadde omutwalo omutiikinze kiwedde aka 17 akalabye 17 women tuli ba women we are no longer girls from today naye nange ki wow bululu bane kati wano ndikola meeting etali ya pressure etali ya bunkenke bannange tweyame si bya bunkenke mukwano totya mukwano leka abagagga bawulire jazz tuli mikwano tweyame teri agenda kubeerako we have 3 weeks deadline ya 3 weeks mama Hedigaalo werira akaceere kakke lya akaceere kakke ozimbidde abantu Hedigaalo ozimbidde abantu katulabe ate nze mpakanye siyinza wakana Hedigaalo yeryokke yeeyo kiri kitya Hope Shifa God bless you and every leka Agnes you climb sweet tugume as long as you put them there sikitegedde Justin I read you go buy 2 chairs for ono kyalisiima Agnes sibitegedde tajja bbula ajja zituwa typing era naye nno nja kunyoola omumwa gisome bulungi ogitegeere yiino nsomye eno nze bibitagasa sibisoma nsomye eno ekoona ku ssente gwate lwaki ondaga biri piisi atugambye omutwalo kati piisi ogweyama oba gujja kati awusen 20 Aisha agenda tuwa emitwalo Millicent tega ku kitabo Aisha agenda tuwa emitwalo 2 then muzzukulu wa Nsamba naye yeyamye emitwalo 2 ejja kugira mu Idris kati Aisha wamubuusa otya
piisi agenda tuwa omutwalo simanyi oba gwakati oba gwakweyama bino ebitagattako tobisomanga naawe tuli tubbize mukama atukoze obulungi obutagambika ng'odda ku oyo nedda agambye ye ya promisinze ani gundi Agnes Chalisima Agnes mami I promise to give you 6,500 those seats it's a pledge Chalisima Agnes ku seats ku butebe Chalisima tukuwandiike mukwano bozireeta kati Chali omulungi Chalisima lindako wano ndabe Rosemary wamulabye namukisa Rosemary namukisa omutwalo mwaguwandiise oyina olaba Rosemary nga mutiikinge bannange engalo za Rose atuwadde omutwalo tuli ku charity omukyala tuli muteera awo ka saaluuni mu karuumu kano tuli mukolera ka business batange kansooke ngende ndabe omugagga kyagamba I will not pledge now but I'll give when I'm ready Shifa I'll send for 15k each women but 110 is for wow cameraman bamuwaddeyo 10 kati abasigadde kufa abakyala tuyinayo ogumu ekitundu buli atudde wano kandabe satu mukaaga Yes, ogenda kunzija ku mulamwa ogenda va ku simu neetuulirewo pledges baby boy no. So ametivya pledges I'll bring it on 15th this month kale sweet Chalisima dear mukama akuwa omukisa akugabirira akusobozese so Chalisima birala Okay. Yeah. Kiri kitya bane tutapinge screen sharing live to pledging ziveewo okuzimba kwawedde nabagamba siriddamu bagamba kuzimba naye kati tuli ku kyaki ku kyakuteekawo saaluuni naye nga 3 weeks mikwano siza nkyasobodde nkya you will send like within 3 weeks yeah sikyo ngambye within 3 weeks I have sent kyategeeza eri wagundi samusanga abantu eno nsonga bagiriko baagala egguke wamma tweyanziza Marion atuwadde ogumu ekitundu mutiikinge tapuleginze wabula azituwadde thank you erese Marion naye Arake ka accessories Uganda bannaye bakuwagire Arake ka accessories Uganda kuba olina omutima omulungi ozaayo mu community bambi let them support you mukama akuwa omukisa ddia okay kituufu Arake yes erese Marion thank you Arake we received the message bamutiikinge azituwadde cash abakyala musooke mwebaze Jackie atuwadde ssente gumu kitundu mukwano toli mukyala sinikiramu obunnyo bennabaze concentrate
ya tuli mu kumaliriza bannange okubeera omugumiikiriza n'obukkakkamu n'okukkiriza kifa ebintu tebiggwa otutamiza ddundu peegi yo gituume lumu ddundu bakka peegi yo tokyayina mirimo nanteza bamuwandiike nanteza esaudi agenda tuwa emitwalo 3 bannange tuweeyanzizza nanteza mami Christine yategedde kye tuliko kuba abadde yavuddewoko yategedde ntuli ku kya saaluuni kati kuteeka mu bintu dryer biki yakitegedde mami Christine. That is good. Tuli ku dryer biviiri bizigo tuli mu bintu bya saaluuni bannanga ate nakyo tetwandikirwisizza kuba tugenda mu season. Abantu basalawo obuviiri bukaddiwe ku mitwe tebabukyusa kuba balinze saaluuni. Kiki Edgar alonda emmere agiriira mu feezes amaze omuceere kati anona ttooke. Ya banne tweyanza bambi tweyame kanfuneyo abalala abeeyama nga 10 tukulozinge tuwere 10 bannange tweyame temutya zirinza oba teziriiwo leero naye ojja zifuna mu wiiki emu oyinza ozifuna wiiki ejja oyinza ozifuna enkya luli gwe weeyame mukama ajja kisobozesa. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate